Buli luki ebikolwa eby'ettemu byeyongera mu bitundu eby'emikono nga ku kyalo Walugaayi kiri mu muluka gw'e Katogo mu ggombolola y'Enama mu disitulikiti eno abatemu abatannategeereka balumbye omusamize abadde amanyiddwa nga Katali Kabbe Rogers ne bamutemako omutwe oluvannyuma omulambo gwe ne baguleka mu ssabo eribadde ku kijja wabadde asawulira. Kusituuka we mbadde ndya ne ŋŋamba ate baani abadde abakudduka misinde gyaki? Kutunulayo okubuuza awo nga banga Katali Kabbe bamusse. Nange ne ndeeta nki misinde okulaba kuba oli muganda wange badde tebasobola kuŋŋamba nti bamusse nensigala nga ntudde. Abatemu bano olumaze okutta Katali Kabbe ne bamwambula engoye ze ne baagala n'okukuma ku mulambo omuliro nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero nga kigambibwa nti bano bazze ng'abalwadde ababadde baagala okujjanjabwa. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino asanze abatuuze bakuŋŋaanye nga nnamwandu w'omugenzi Sarah Tebabeerwa wakati mu nnaku ategeezezza nti abaatemudde bba baamujja waka nga baamukubidde essimu era omwana we Ssemusu James ye yakamutemye nti taata we asanze attiddwa. Balaza abaana mama bannanga bano babonereza bane Katogo kitennyo. Ye mutabani w'omugenzi Ssemusu annyonnyodde engeri gye yasanzeemu kitaawe ng'attiddwa. Abatuuze be twogeddeko nabo bagamba nti omugenzi baakomye okumulabako olunaku olw'eggulo nga kibeewunyisizza okuwulira nti atemuddwa. Ly'ettemu erisusse mu kitundu kyaffe naye nze siina bingi nnyo bye nnyinza kwogera okuleka okusaba abakulembeze naddala abatwala poliisi mutuyambeko nnyo mukomyewo poliisi yaffe e Katogo. Bano balaajanidde gavumenti okubasembereza poliisi mu kitundu kyabwe kuba obutemu bweyongedde naddala mu muluka gw'e Katogo. Nze ndowooza twandibadde tusaba IDP otuyambe okomyewo poliisi e Katogo oluusi embeera eyinza okubeera mu mbeera nga nnungi. Ye ssentebe w'ekyalo kino Katambala Sulaiman annyonnyodde ku kikangabwa ekyatuuse mu kitundu kye n'asaba gavumenti ebakomezeewo poliisi mu kitundu kubanga abatemu basusse okubatigomya. Tufunye ekyobeera ekyokufiirwa omutuuze asangiddwa nga yatemeddwa mu kifo kye mwakolera emirimu gye. Abaamutemye baagezzaako n'okwagala okumwokya naye nze nga ssentebe w'ekyalo njagala kugatta eddoboozi lya bannange tusabe poliisi ya Uganda bwe kiba kisoboka etufunireyo poliisi kubanga bw'opimamu wano okuva Katogo okutuuka Enama wali poliisi waliwo kilomita 7. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ezze n'etandika okwekebejja omulambo ng'oluvannyuma eguggyawo n'egussa ku kabangali nga gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mama ejambiya yabaddeko ekiti ejambiya naye ekiti tekuli mama kyaweddeko omuliro. Bino ebijjudde ng'olunaku olw'eggulo omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni yakubye olukiiko mu ttawuni y'e Katogo n'alabula abatuuze okukomya okutwalira amateeka mu ngalo nga luno lwetabiddwamu abatuuze okuva mu byalo 3 okuli Katogo, Saamuka wamu ne Wakiso. Ndoza singa ffe tuli bafu ne poliisi okubeerawo kwayo wano wadde baali tebalina kyamaanyi kye basobola kukola kyatiisa abantu bangi era ne bawambako bwe bawamba ne bakola ki? Ndowooza ke kaseera bw'oba ovudde Enama okutuuka wano wala, bw'oba ovudde Mbarara okutuuka wano wala, ekkuba buli kiseera tusiba tuligiginya bugiginya kuliddaabiriza. Mu lukiiko luno abatuuze baakyomedde poliisi olw'okuyoolanga abantu baabwe ne babasiba mu makomera nga tebasoose kwekenneenya abantu kyabatwalira amateeka mu ngalo. Dipisa gye Katogo wano annyonnyola abantu oba bondi yafuuka ya ssente era omuntu oba muggalira balina muggalira bbanga ki era abantu balina kweyisa batya nga musaspekti nze nti ono mubbi. Kati omuwendo gw'abantu abaakattibwa mu muluka gw'e Katogo baweze 9 mu bbanga lya wiiki 2 nga 5 battibwa nga bateeberezebwa okutta abagoba ba boodabooda nga abalala kuliko omwana eyasaddaakibwa ekiwuduudu ne kisulibwa mu kaabuyonjo y'ekkanisa nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe. Kaweesa Po yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.